Mukwano gwange omwagalwa, neebaza Katonda kubanga ankuumye ate naawe n'akukuuma, n'akuwa ekisa, n'akuwa okusaasira, n'akuwa okubeerwa, n'obeera nga okyekuumidde ku mukutu okusobola okuba nga twegattira wamu mu kuyiga okwa camp meeting y'omwaka guno 2023 wansi w'omulamwa nja kugenda nga nyweza eby'obulamu eby'omwoyo n'ebyenfuna eby'amaka. Nkwebaza kubanga otwala omutawaana okuyiga wamu naffe. Nsaba Mukama atuwe ekisa, nsaba Mukama atukulembere, nsaba Mukama atubeere, ne leero Katonda ayogere naffe okuyita mu kigambo kye ebiyinza okugatta ettoffaali mu lugendo lwaffe olw'okunyweza eby'omwoyo n'ebyenfuna mu maka. Nsaba twewombeeke tusabe Mukama atuwe ekisa nga tugenda okuyiga nate. Katonda muyinza wa byonna gwe yateekateeka nti mu kiseera ekifaana bwe kiti tubeere nga twegattira wamu kuyita mu mayengo okuyiga ebikwata ku bulamu bwaffe obw'omwoyo weewaawo n'obw'amaka mu byenfuna tusobole okuzimbibwa n'okuteekebwateekebwa olw'obwakabaka bwo. Twegayirira gwe abadde munaffe mu nnaku zitwakamalako ate jangu ne kaakano yogere naffe okuyita mu kigambo kyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukwano gwange mulungi, Mukama waffe yeebazibwe nti nate akyatukuumidde awamu, akyatuwadde ekisa n'okusaasira. Mulalaga nti enkuyege zikyatukubira enduulu, ennyini tukuli yeebazibwe olw'ekitiibwa. Tuzze nga tugenda tuzimba okunyweza okw'obulamu obw'omwoyo n'obw'ebyenfuna bw'amaka. Bwe twamalidde nga twalabye eby'amaka nti Mukama nabyo abifaako. Namwandu ng'asobeddwa, namwandu ng'atabuddwa, namwandu nga tebitambula bulungi mu maka, bamubanja, n'abanja ayagala kutwala baana, yalina kyakola nti yadduka n'agenda eri Katonda n'asaba. Olw'okusaba Katonda n'ayanukula, n'amuwa ekyokuddamu, n'amuwa eddagala ery'ekizibu kye, n'asobola okuvuunuka, n'asasula amabanja, ate obulamu ne bunywezebwa. Naye twalabye nti ekimu ku byamuyamba nti yali anywezezza enkolagana ye ne Katonda. Weewaawo nga n'abaana be abayigiriza bw'ati. Lwanyiri lwaffe olw'okujjukira lwe twalanga olukulu mu camp meeting eno, lwaga nti omwagalwa nsaba Katonda obeerenga bulungi mu byonna ne mu mubiri nga omwoyo gwo bwe gubeera obulungi. Leero njagala tusendula ebigere twengere okutegeera lwaki weetuli, lwaki kunyweza eby'omwoyo, era okunyweza omwoyo kuyinza kutuyamba tutya nga mu lugendo lwaffe mu nkolagana yaffe ne Katonda. Njagala muperekereko tudde mu kitabo kya Lubereberye gye tulabira Katonda bwe yamala okutonda omuntu yamugamba atya, yategeeza ekigendererwa kye kikulu kikyamusuubiramu. Kampuni nnyingi ziganye okutambula, abantu bagenze maana basigenze mu masomero ne baweererwa ku sente nnyingi, naye ne balemma okutuuka ku kigendererwa kubanga tebamanyi nsonga lwaki baagenda mu ssomero. Omuntu agayaalira obuvunaanyizibwa bwalina mu kampuni kubanga tamanyi lwaki mukama we kikyamusuubiramu. Twebaza Katonda nti ffe Katonda bwe yatutonda teyatuleka mu bbanga, yalambika bulungi kikyansuubiramu. Mu lugendo luno olw'okunyweza obulamu obw'omwoyo weewaawo n'obw'ebyenfuna, Mukama alina kyatusuubiramu. Twagala tutunuulire kikyo kyatusuubiramu tuyinza kikola tutya. Yagamba mu kitabo kya Lubereberye essuula 1 onyolwa 28 luga nti Katonda bwe yamala okubatonda n'abawa omukisa. Twayize tuzze tuyiga ndi ffenna Mukama yatuwa omukisa. Sitaani yatwetera okulowooza nti omukisa gwa Katonda teguli nange, teguli naawe. Naye bano yamala obatonda bonna be yatonda yabawa omukisa. Nti n'abagamba nti mweyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi mugirye. Leero mukwano gwange mwagalwa, njagala tugabane ekyokuyiga mweyongerenga
mwalenga. Kyewuunyisa Katonda singa ekigambo kino ekyokweyongera n'okwala yali akirekedde bagagga bokka twandyennyamidde, abamu ku ffe twandale tubivuddemu. Naye bwe yagamba nti mweyongerenga mwalenga, bonna be yatonda mu buzaaliranwa bwaffe, mu jjiini zaffe, mu butonde bwaffe mulimu amaanyi gano ag'okweyongera. Teyakiwa nti abayivu beeyongerenga, nedda. Teyakiwa nti abalina emirimu bokka babeeyongera. Naye buli muntu ali mu nsi, mu butonde bwo, mu butonde bwange mulimu amaanyi gano ag'okweyongera. Yagambye nti mweyongerenga mwalenga. Kino kye kiragiro ekisooka Mukama Katonda kyawa omuntu nga yakamuggyako engalo. Kye kiragiro mwelina okutambulira, kye kiragiro mwelina okutambulira, ye kyemu Katonda kyansuubiramu, kyakusuubiramu. Omusajja n'omukazi, omulenzi n'omuwala, gwe yasoma n'ataasoma, omugagga n'omwavu, ffenna Katonda atusuubira nti olw'okuba tuli batonde atusuubira okweyongeranga n'okwala. Bino tubitunuulira mu bulamu bwaffe obwa bulijjo obw'omubiri. Naye kasooke tubuuze mu lugendo luno olw'okunyweza eby'omwoyo, kiki ekiyinza okugaana omuntu okweyongera oba okuzaala? Mu bulamu bwaffe obw'omubiri waliwo ensonga eziwerako eziyinza okugaana omuntu okuzaala. Emu ku yo yeno nti omuntu oyo tawasa. Omwana omulenzi ayinza okusalawo okugaana okuwasa, kubanga okweyongera kwonna okusobola okubaawo omuntu ate kubanga afunye munne kitonde mu kinne. Ensi eyononese ekigende wala nti eyagala, lwaki tuyagala okunyweza obulamu bwaffe obw'omwoyo, nti sitaani ajjeyo n'ag'ombuto okwonoona enteekateeka ya Katonda n'ebigambo bino by'okuzaala nabyo abirinnyeemu eggere. Bannaffe leero bapromotinga, bakubiriza, bawagira, boogerera kaweefube w'omusajja okuwasa musajja munne, oba omukazi okufumbirwa mukazi munne. Eyo nteekateeka ya mubi okumalawo ensonga eno ey'okweyongeranga, okulemesa abasajja n'abakazi obutatuukiriza nteekateeka ya Katonda. Waliwo n'abalala olw'ensonga z'eddiini basalawo obutawasa n'obutafumbirwa. Naye omuntu yenna nga tayagala kuwasa, tayagala kuzaala, tawasa, tafumbirwa. Ekyennyamiza nti waliwo n'abantu leero ate abafumbiddwa ne bawasa ate mbo nga tebaagala kuzaala. Abaana abawala bagamba mbu tebaagala kuzaala kubanga bwe banaazaala abaana bajja bayonka, abaana banayonka amabeere gaabwe gajja kugwa. Eyo nayo nsonga n'ebeera. Naye omuntu yenna mu butonde, mu buzaaliranwa bwaffe, Katonda bwe yatutonda kisuubirwa nti omusajja n'omukazi bafumbiriganwa bazaala. Buli bebeera awamu basuubira okuzaala. Bwe ba tebazadde, ago gabeera kibeera kibi maaso ga Katonda ne maaso gaabwe. Era balwana nnyo we bali betulabyeko nga bambi baagala naye nga tebasobodde, ne basaba abasumba, ne basaba abooluganda, ne basaba ekkanisa zibasabire, ne zibasabira. Twebaza Katonda nti abamu Mukama abazzeemu era ne bazaala. Naye njagala tubijje mu kuzaala kuno okwaffe okwa bulijjo okw'omubiri okw'omusajja n'omukazi. Naye mu bulamu bwaffe obw'omwoyo nabwo Mukama atusuubira. Emu ku nsonga lwaki ayagala tunyweze eby'omwoyo, tusobole okumuzaalira abaana ab'omwoyo abanajjuza ekkanisa, abanaateekebwateekebwa olw'obwakabaka bwa Katonda. Mu bulamu obw'omwoyo kiki ekiyinza okunemesa, kiki ekiyinza okulemesa okuzaala? Kyangu, bwe nfuuka omwana wa Katonda, bw'ofuuka omwana wa Katonda, tutandika okubeera awamu n'obulamu obugattiddwa ne Kristo. Era obulamu obugattiddwa ne Kristo
busuubirwa okubala ebibala ebiraga nti omuntu ono agattiddwa ne Kristo. Nekimu ku byebibala ebyo nti omuntu agattiddwa ne Kristo anywezebbwa mu bulamu bwe obw'omwoyo, amanya Kristo kyamusuubiramu, nti Kristo amusuubira. Yagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna, abakkiriza mubabatize mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, era mubayigirizenga okukwata byonna bye nabalagira. Mukwano gwange omwagalwa, simanyi myaka emeka gy'omaze nga wegamba tiwakkiriza Kristo. Mu myaka egyo 10, 20, 5, 7 gimenye gyonna, Kristo omuzaaliddeyo. Bw'obanga wafumbirwa Kristo, Pawulo wagamba nti nabafumbiza bamwe Kristo. Bwe mbanga nafumbirwa Kristo, bwe mbanga neegatta ne Kristo, nenfuuka mugoberezi wa Kristo, nenfuuka mukkiriza wa Kristo, Kristo mubalidde ebyo byansuubira okubala, muzaalidde. Emu ku nsonga lwaki tugwana okunyweza obulamu obw'omwoyo nti abantu bangi twegambye twegatta ne Kristo naye tumala ebbanga mwaka ku mwaka nga Kristo simuzaalidde, nga Kristo tomuzaalidde. Mukwano gwange mwagalwa, nga tuli mu ka meeting eno, lwaki wetaaga okunyweza obulamu bwo obw'omwoyo? Enkolagana yo ne Kristo omubalire ebibala bye yeetaaga mu ggwe. Bwe twegatta ne Kristo teri nsonga n'emu eyinza kunnemesa, eyinza kukulemesa kuzaala. Ensonga ey'okubiri egaana abantu okuzaala mu bulamu buli obw'omubiri ziba ndwadde oba obulema. Abantu balwadde endwadde nnyingi. Abamu n'abaana zirwala, naddala bannyinaffe nabaana erwala. Abalala nebeerawo nga tesobola kulera mwana, tabeeramu, baba wakubeeramu balina gisiba, era abeera mu ddwaliro okutuusa lwalisumulukuka. Abalala nabeerawo nga tebalina magi gazaala, nga gaafa gasiriira. Naddala abasawo batugamba leero omwana bw'alwala amambulugga, naddala abaana ab'obulenzi. Edda twalwalanga amambulugga nga tusibamu ekiwero mu kifuba ti amambulugga galeme kukka wansi, kuba bwe gakka wansi galemesa, gagenda mu kisawo, amagi agazaala gye gakulira ne gatta. Tulina abantu leero bangi mu bulamu obwobwo obw'omubiri nga tebazaala, naye nga buzibu bwavaawo oba oli awo waliwo okulagajjalirwa. Naye njagala tubitunuulire nga tutunuulira mulamu obw'omwoyo. Mu bulamu obw'omwoyo kiki ekiyinza okuŋŋaana okuzaala, okunnemesa okuzaala? Kibi. Emu ku nsonga lwaki kamiti y'omwaka guno etukubiriza etuzaayo okunyweza obulamu obw'omwoyo. Lwaki neetaaga okunyweza obulamu bwange obw'omwoyo? Lwaki weetaaga muganda wange namwannyinaze okunyweza obulamu obw'omwoyo? Obulamu obw'omwoyo omwoyo bajja mu bulamu bwange agoba ekibi ekinnemesa okubalira omwami wange, mukwano gwange, muganzi wange ebibala okunnemesa okumuzaalira. Kirina okuvaawo ekibi. Kibi ki kyentambuliramu? Kibi ki kyotambuliramu muganda wange naye mukwano gwange ekiyinza okuba nga kikulemesezza okuzaalira, okubala ebibala, okwala, okweyongera, okufuna abalala abalinga ggwe abakkiriza Kristo? Kibi ki? Bingi byetuyinza okulowoozaako. Amu ku ffe tulemyewo okubala ebibala kubanga tulina olugambo, tulina enge, tulina ettima, tukyalina omulugube, tuli balyaz'amaanyi, tuli babbi. Ab'ekkanisa bangi abalemeddwa okubalira Kristo ebibala kubanga tukyalina emize egyo. Kyova olaba oluusi naye ogamba nti genda obeeko omuntu gw'ogabana naye, oyagala gendawo, toyagala genda ku kyalo kw'osula,
toyagala kgenda mbalirwana abo kubanga enkolaganayo nabo olw'okuba enkolaganayo ne Kristo erimu omuziziko naawe olemererwa okugenda gye bali n'okubalira Kristo ebibala okuleeta abantu bali eri Kristo. Bayibuli ega nti omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo eri abantu bonna balabe ebikolwa ebirungi bye mukola balebe bagomeze Kitammwe ali mu ggulu. Mukwano gwange, kiki ekiyimiridde mu bulamu bwo nga tugenda ono olw'okunyweza obulamu bwaffe obw'omwoyo tulina okuggyawo buli muziziko gwonna, buli kibi ekyegatta naffe ekiyinza okunkugira, ekiyinza okunnemesa okubalira Kristo ebibala eby'okubaawo. Mukama ansaasire, Mukama akusaasire. Ensonga ey'okusatu eyinza okulemesa omuntu yenna okubala ebibala yeeno obutannakula, immaturity. Katonda mu nteekateeka ye n'okumanyako okw'ekitalo yakiraba nga si kirungi era si kyangu omwana omuto okuzaala mwana munne. Omwana omulenzi omuto ateekwa kumala kukula n'atuuka ku bukulu obusobosa okufuna omubeezi ne beegatta n'asobola okubala ebibala, okuzaala abaana. Mu bulamu bwaffe obw'omwoyo embeera y'emu nti abantu bangi tuli mu kkanisa, ndi mu kkanisa naye nagaana okukula. Olw'obutakula mu bulamu obw'omwoyo, lwaki njagadde ka meeting ene tukubiriza okunywezebwa mu bulamu obw'omwoyo? Okunywezebwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu kujja kunnyamba okukula mu by'omwoyo nve mu buto. Pawulo agamba nti bwe nalinga omuto nakola ng'omuto, nalowooza ng'omuto, naye bwe nakula ne ndeka eby'ekito. Okunywezebwa mu bulamu obw'omwoyo kigenda kunnyamba, kikuyamba ggwe mukwano gwange awulira alaba n'awuliriza. Bw'okula mu mwoyo ojja kusobola okuzaala kubanga buli ekikula kizaala. Eyo enteekateeka ya Katonda. Naye olw'okuba abantu bangi bagaanye okukula, twesanze nga okuzaala kwaffe kutono. Naye buli azaalibwa omulundi ogwokubiri, buli ategeera Mukama waffe Yesu Kristo, buli amukkiriza n'afuuka ekitundu, Kristo n'afuuka ekitundu ku ye, omuntu oyo Bayibuli nga Pawulo agamba nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja, eby'edda nga biweddewo nga bifuuse bijja. N'agamba nti abo bonna abamusembeza yaba obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be baatula erinnya lye. Abo be yawa obuyinza ate abawa n'obusobozi bagamba nti kale mugende muzaale abalala, mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri. Be mubuulidde nga mubabatiza okuyingira mu lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, era nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Era laba nze ndi wamu nammwe okutuusa emirembe gyonna giriggwaawo. Katonda waffe ali naffe, muganda wange ne mwannyinaza ndaba n'awuliriza, ali wamu nange, ali wamu naawe okunnyamba okukula. Nkula ntya okuyita mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu, nkula ntya okuyita mu mmere ennyamba enkuza esobola okumbeera n'enkula mu bulamu bwange obw'omwoyo. Bwe nkula kiri mu nteekateeka ya Katonda nti abo bonna abazaalibwa nga bakyali bato mu kukkiriza ate bakula. Bakula batya? Bakula okuyita mu kuyiga ekigambo kya Katonda, bakula okuyita mu kusaba, bayikulira okuyita mu kutendereza, bakula okuyita mu kunywezebwa n'okuyambibwa okulerebwa ekkanisa, okuyita mu nkuŋŋaana nga luno lwaka meeting. Ekkanisa endera, ekkanisa ekulera, ereeta obubaka obuyinza okuyamba okutegeera n'okukula mu Katonda, olyoke obalire Katonda waffe ebibala byegomba byettanira okubeera mu ggwe. Buli muntu azaalibwa mu famire ya Katonda, etteeka liri eryali mu kitabo kya Lubereberye, mugende mweyongere nga mwalenga mujjuze ensi, linkwatako. Twetaaga okusaba Katonda, twetaaga okwegayira Katonda atuyambe tuve
mu mbeera ey'okubeera nate abaana abato tubeere abasajja n'abakazi abakuze. Buli lw'osanganga omuntu yenna eyeeyita omukristaayo nga takulembedde talinayo omuntu gw'asobola kusongako oba kulagako nti ono gwe yaleeta gw'aleese eri Kristo gw'azadde mu Kristo Yesu, oyo aba akyali muto. Si nsonga mmaze mu kkanisa myaka emeka, si nsonga nabatizibwa mwaka ki. Omwaka si gwe gulaga obukulu bwo mu by'omwoyo. Obukulu obw'omwoyo butegeerebwa kuva mu kuzaala kw'enzaala. Abantu bameka bendeese eri Kristo? Tugenda ne tuyimba ti ndyambala engule yange mu ggulu, yange mu ggulu. Tuyimba eri mu baana abato okusinga. Naye engule ey'omu ggulu, omwoyo bonnabbi alaga nti abagenda okwambala engule mu ggulu, engule zigenda kwambalibwa abo abalina be baleese eri Kristo. Era muli ngule mugenda kubaamu emunyeenye Katonda zagenda okutuwa ng'ebiba ng'okusiima eri okukola kwaffe, okuzaala kwe twamuzaalira, reproduction. Mukama ansaasire, Mukama akusaasire. Mukwano gwange, emu kigendererwa kya camp meeting eno, ebirala byonna byerabire. Naye ekimu ku bigenda bya camp meeting eno kyenjagadde otegeere olwaleero nti Katonda alina kyansuubiramu, alina kyakusuubiramu. Mu lugendo luno lwaki obulamu bwange obw'omwoyo bwetaaga okunywezebwa, bunywezebwe ntegeere wa wembadde mpeebuuka nziremu amaanyi. Eky'omukisa omulungi, amaanyi yagagaba. Amaanyi ago yagaleeta, ge gakola mu nze ne nsobola okumubalira ebibala. Tebyakasooka okubeeramu abakristaayo abato. Pawulo bwe yali awandiikira b'Ekolinso mu bbaluwa ye esooka essuula ey'okusatu agamba ebigambo bino. Bakolinso ekisooka essuula 3 agamba bw'ati. Agamba, nange abooluganda saayinza kwogera nammwe ng'ab'omwoyo naye ng'ab'omubiri, ng'abaana abawere mu Kristo. Abantu bano Pawulo yali ayogera nabo baali bategedde Katonda, baali bakkiriza Katonda, baali bagoberera Katonda, naye agamba teyayogera nabo ng'ab'omwoyo naye ababala nga ba mubiri. Lwaki? N'agamba nti ng'abaana abawere mu Kristo Yesu. Agamba nti nabanywesa amata so si mmere, kubanga mwali temunnagiyinza, naye era kaakano temunnagiyinza. Baali bamaze ebbanga. Mukwano gwange gwe, mukwano andaba naawuliriza, ebbanga ly'omaze mu kkanisa ng'oliisibwa emmere amata ag'ekigambo kya Katonda, okuze. Waliwo awalala Petero yawandiikira era abakkiriza mu ssuula ey'okubiri. N'agamba bw'ati, Petero bbaluwa esooka essuula 2 olunya olwokubiri, aga nti ng'abaana abawere abaakajja bazaalibwe mwegombenga amata ag'omwoyo agatalimu bukulimba, galyoke gabakuze okutuuka mu bulokovu. Abaagalwa, emu ku nsonga mu lugendo luno olw'okunywezebwa mu by'omwoyo, twetaaga okwegomba amata g'ekigambo kya Katonda gatukuze tusobole okuzaalira mukwano gwaffe, omwami waffe, abaana. Bano ab'Ekolinso baali tebannakula, newankubadde yafuba. Temweraba gye twatandika twasoma nti ennaku ez'oluvannyuma zigenda kubeera mbi. Timoseewo 3, kubanga abantu bali beeyagala bokka n'amenya ebintu bingi. Naye agamba nti abayiga bulijjo ne batatuuka kutegeera ddala amazima, newankubadde bayiga ekigambo kya Katonda, newankubadde lesoni zikubiddwa, newankubadde obusimuka buteekeddwawo, newankubadde samoni ziteekeddwawo, newankubadde obubaka obw'enjawulo buzze bujja gy'oli, naye n'osigala ng'ogaanye okutegeera Katonda. Ekigambo kya Katonda kiyigirizibwa naye n'obirekaawo, emmere n'otogirya. Gye buli bwana obuto bungi abazadde baabo babonaabona nabwo.
omuzadde n'afumba emmere n'ayiiya n'asekula enkejje n'ateekamu akammonde n'ateekamu supu w'ebijanjaalo ng'asubira omwana ono nti bw'anaalya alya abeeremu obulamu. Akaana ne kagaana okulya, akaana ne kegira ebyembi olw'okuba tuli bize nga bwe twalabye. Abaana baffe abo abato nga tuzze mu by'omubiri tebalya, n'osanga omwana wa myaka 4 naye ng'azitowa kilo 2 kubanga si kubanga ebiriibwa tebiriiwo, naye ebiriibwa bwe biri naye abagwanira okubimuwa tebabimuwadde. Abantu bangi tukozimbye mu by'omwoyo nti abagwana tuwa emmere tebatuwa mmere, nfo kyo tuwa amata amateeketeeke obulungi batuwadde bisebbuusi, batuwadde bintuntu. Abazadde gye bali bangi olwokuba bafunye ssente tebawa baana mmere ebagasa, bawa snacks. Bawa chips, junk food. Ate omwana byayagala, bino si byakwagala, bino byakumanya Katonda kyeyateekateeka ky'ogwanira okulya. Emmere ey'omwoyo gwe muganda wange naye mwannyinaze oteeka okulya eyinza okukuza kye kigambo kya Katonda. Mwegombenga amata agali mu kigambo kya Katonda agayinza okubakuza obatuusa mu bulokovu. Ekigendo kya camp meeting eno mukwano gwange kwe kuliisibwako emmere ey'omwoyo esobola okuyamba okukula. Bw'onookula olyoke ozaalire mukwano gwo abaana abagimu, abaana abalungi. Kula mu by'omwoyo. Agamba mu Nnyolwokusatu Pawulo Bakolinso ekisooka 3:3 kubanga mukyali ba mubiri, kubanga mummwe mukyalimu obujja n'okuyomba, temuli ba mubiri era temutambula ng'abantu abuntu. Nti abooluganda tuli mu kkanisa, lwaki twegamba tuweereza Katonda naye muffe mukyalimu obujja, tukwatira bannaffe obujja. Abamu ekituganya okufuluma okugabanamu era mu luya gw'obulokozi n'abalala tulina obujja, tubakwatira obujja, twegamba muffe abaasigalawo. Wasigalawo ng'okola ki? Mukama akuleseewo. Pawulo agamba nti kyenava nkoleka mukuleete olongose ebyasigalira. Mukama andeseewo, Mukama akuleseewo, Mukama akutaasizza obubenje, Mukama akutaasizza endwadde, Mukama yakutaasa COVID n'akulekawo osobole okumubalira ebibala. Emyaka gy'omaze nga tobala bibala, omwaka guno Mukama akugamba dda bujja, nyweza obulamu bwo obw'omwoyo, lya emmere ekugasa. Bali bangi Abakristaayo nga Mukama ataddewo ekigambo kye twagala kukiyiga naye bakuyigiriza ate ogaana. Waliwo obwana obuto obunyiiza. Ntera okugamba abantu nti ntera kufuna ebisiraani eby'omukisa. Nafunako ekisiraani eky'omukisa ne bandekerako bato bange, abamama wange omulala mama wange yali agenze mu ddwaliro nga alina okuzaala ate nga maama alina okugenda omujjanjaba. Ne baleeta abato bange babiri abava maama oli yali agenze okuzaala omwana omulala. Naye akamu nga bw'okawa emmere oteefa abina n'oteekamu amaanyi n'oteekamu obudde, bw'okawa ne kajja ne kabivuulula ne kabikuddiza. Omulala yali ageza okutuuka okulya nga asobola okweriisa naye nga tayagala kulya. Gye bali bangi Abakristaayo abalinga abaana bano abato, omuwa emmere eyinza omugasa n'agigaana, n'agizira, n'agisuula eri. Mukama ansaasire, Mukama akusaasire. Mukwano gwange, muganda wange, naye mwennyinaze, weegombenga emmere eyinza okukuza y'ekigambo kya Katonda. Agambye olw'okuba baali bakyali bato tebaali tebasobola kuzaala, baali tebasobola kunyweza ekigambo kya Katonda, baatandika okulwala. Bw'otolya mmere ya mwoyo otandika okulwala. Naye ebintu byonna bitambula bulungi ng'olidde bulungi ng'onywedde bulungi ebiyinza okuyamba okuzimbulamu obw'omwoyo, teri kikulobera kukula. Ate bw'okula Mukama akuwa ekisa n'ozaala. Mukwano gwange mu lugendo luno, gwe eyakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, gwe agamba nti otambudde ne Mukama waffe Yesu Kristo, okusaba kwange kwe kuno,
okwegerera kwe kuno nti okuyita mu by'okuyiga bino, okuyita mu meeting eno, nsaba Katonda nzijuza amaanyi ag'omwoyo, nsaba Katonda akujjuza omwoyo omutukuvu aleete enjala n'ennyonta mu bulamu bwo, eyiga ekigambo kya Katonda. Ate bw'okiyiga kirye kibeere digested bulungi, kigase obulamu bwo. Emmere gy'oli ey'omwoyo ke kuyambe. Abantu bangi balidde emmere y'omwoyo naye neetebagasa, bayiga bulijjo ne batatuuka kutegeera ddala mazima. Bayibuli neeyogera naawe n'ogaa nti nange njogera. Bayibuli eyogera kirala naawe n'okola kirala. Emmere eba tekugasizza. Bayibuli negamba nti nno ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo, tolukolerangako mirimu, newankubadde ggwe, newankubadde omukyala wo, newankubadde omwana wo, newankubadde omuddu wo, newankubadde omuzaana wo. Ku Ssabbiiti abamu ne tusalawo nojja mu kkanisa n'emmotoka zitambula zikola takisi, amaduuka maggule, bizinesi zigenda mu maaso. Twalaba luli nti abamu ne tukwata n'abaana n'omutwala mu ssomero, n'omuleka ku ssomero, gwe n'ogenda n'osaba n'omupiikinga akawungeezi. Abalala Bayibuli neeyogera naye n'ogamba nti ffe twasalawo. Ate nga Bayibuli eri very clear ku lunaku ki olwa Ssabbiiti. N'obuuza ebibuuzo. Teyagenda kutwalamu abatono aleke ffe abangi. Mukama ansaasire. Ekigambo kya Katonda kibalire mu nze ebibala eby'okubaawo okutuusa enkomerero. Obulamu bwange obw'omwoyo, mu kusobola okubala ebibala nteekwa okunyweza obulamu bwange obw'omwoyo. Oŋŋampita mu kwiga ekigambo kya Katonda. Mukwano gwange ng'onoozimba omulamu bwo obw'omwoyo, twala obudde goberera enteekateeka ya Katonda gy'alina ku lw'obulamu bwo, ekukuza mu bulamu bwo obw'omwoyo. Beera n'okusinza mu maka go, beera n'okusinza, si nsonga oli bwannamunigina, si nsonga oli bw'omu. Mu nnyumba yeeyo keera ku makya. Nazaalibwa mu Church of Uganda, naye twayimbanga oluyimba ti enkya bw'onoozuukuka nga tosoose mirimu, sooka osome mu kitabo Yesu kye yawandiisa, n'ofukamira mu maaso ga Katonda omulamu. Nti enkya bw'onoozuukukanga mu kukula, kuzimba obulamu bwange obw'omwoyo nsobole okukula, enkya bwe nzuukuka nga sinnajjayo ssimu, nga sinnakola kintu kyonna, kansooke nsome mu kitabo Yesu kye yawandiisa. Neebaza Katonda olw'ekkanisa Seventh Adventist Church nti erina enteekateeka ekuyamba okukola ekyo. Ekkanisa eno erina akasisimuka. Abantu bangi temuli oli eyo mwana gw'obuwala, mwana gw'obulenzi ng'akasisimuka twekyayagala kasoma, tolina budde bwako. Yensonga lwaki oganye okukula, yensonga lwaki olemereddwa okubala ebibala Yesu byakusuubiramu. Akasisimuka tokayiga. Ne bakamu ne kavaako, abamu ne bakagula ne bakateeka waka mu ddiiro nga decoration, kubanga omusumba bw'anajja, omukadde bw'anajja, abantu ekkanisa banajja balabe nti nkalina, naye nga totwala budde kayiga. Abalala ne beerimba nti bakayiga naye nga bakayita mu lukwakwayo. Tagaaya mmere eno ekyenkya kino kibukala mu mulamu bwe. Omusajja omulala yagisomesa n'agamba nti abantu bangi tulya emmere tetugasa kubanga tetugigaaya kimala. Tetugiyamba genda malusu kwetaba nayo gagende gagigoyi gagikenenolemu emigaso egiyinza okunnyamba okuzimba obulamu bwange obw'omwoyo oba omubiri. Okulya obulamu bwange obw'okusaba buli butya? Okusaba kw'okumakya kwetaaga okuba n'okusinza buli lunaku. Lya ekyenkya
baganda baffe balirwana balina engombe ega nti koolya enkyo kugwa naku tikokyolya ku makya kyekikuyisa mu lunaku mirundi egimu. Ekkanisa etaddewo enteekateeka ekuyamba okukula naye n'enteekateeka eyo n'ogigaana. Ekkanisa etaddewo enteekateeka y'okuyiga lesson. Kyennyamiza nti emiwendo gy'abakristaayo gye tulina mbangi nnyo naye abayiga lesson batono. Abalala twegamba twewayiza ziri ku simu, ziri ku iPad, girina ku laptop. Naye obudde ki bw'otwala okulya emmere eno ey'omwoyo ekuteekeddateekeddwa? Edda ffe gye twakulira ng'ekiseera bwe kiba kyakulya otuula wansi n'okkalira bulungi. Tolya mmere ng'oyimiridde, tolya ng'otambula, tolya ng'opapa. Olina okutwala obudde okulya. Naye bwe mbeera ne lessoni n'akasimu kange nga manja kayigira ku simu, emirundi egimu oyiga bw'olye bw'otambula, totudde wansi ku concentratinga. Samukama nyambe, Samukama akuyambe mukwano gwange naye mwannyinaze nti ng'oyiga ekigambo kya Katonda mu lugendo luno olw'okunyweza obulamu bwo obw'omwoyo, twala obudde obuli ekigambo kya Katonda okigaaye bulungi nga bwe kiteekeddateekeddwa. Lessoni zino ziriko obunaku eya Ssabbiiti akawungeezi, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Buli kimu kiri mu kigera kyakyo. Waliwo kyokka kye tujja okuyiga ti buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Kola ebintu mu kiseera kyabyo ebituufu. Omala okulya akasimuka n'oyiga lesson. Ate ekkanisa neeteekawo nti n'akawungeezi ote kuba n'okusaba. Mukama akusaasire, Mukama ansaasire. Tuleme okugayalira obulamu bwaffe obw'omwoyo bukule. Ngambye nti ekimu ku nsonga lwaki twagala okunyweza obulamu bwaffe obw'omwoyo, bwe bunaanywera ebirabo byonna bijja kutambula. Bwe bunaanywera nja kuzimbibwa. Bwe bunaanywera nja kutuukiriza ekyo Mukama kyansuubiramu, kwe kuzaala n'okwala nzijuze ensi. Ekkanisa yeekyetaaga abantu bangi. 16 Yokaana aga nti nina n'endiga endala ezitali mu kizibu kino nekiŋŋwanidde okuzireeta. Katonda alina okwagala okwettanira okuleeta abantu abalala bangi eri ekisibo kye. Naye banaaleetebwa batya? Pawulo bw'abuuza nga teri afulumye babuulira. Nze naawe nina okumala okukula mu by'omwoyo, nina okunywezebwa ndyoke ndeeta abalala, ndyoke mbaleeta eri ekisibo kya Kristo, ndyoke mbalage mukwano gwange alina ekisa, alina okusaasira, ajjudde okwagala, oyo eyawaayo obulamu bwe n'afa ku lwange. Olw'okufa kwe nze mbeere n'obulamu. Ateekateeka okudda okutwala ekkanisa, okutwala abasajja n'abakazi abataliiko bbala newankwadde olufunyo, abanywezebbwa, abateekedwateekeddwa. Nyweza obulamu bwange, nyweza obulamu bwo mukwano gwange omwagalwa, tusobole okweteekateeka olw'okudda kwa Mukama waffe. Eyo ensonga emu lwaki omulamu gutugamba tunyweze eby'omwoyo. Bwe tutabinyweze tujja kufiira wano. Yesu ajja kudda naye ajja kutuleka, kubanga tujja kuba teekeddateekeddwa. Agamba bwe tukulaakula mulamu obw'omwoyo tujja kuzaala. Bwe tunaazaala tujja kunyweza abo abatwetoolodde, tujja kuteekateeka abala bangi olw'obwakabaka obutaggwaawo. Naye bwe tunaaleeta abo ate tujja kubazimba olw'obwakabaka bwa Katonda. Okusaba kwange, okwegayirira kwange gy'oli n'eri Katonda, Katonda nyambe nyweza obulamu bwange obw'omwoyo, nkule mu by'omwoyo. Bwe naakula mu bulamu bwe bunaakula nsobole okutuusa okuzaala mbiri gwange, obulamu bwange obw'omwoyo mbuteeketeeke olw'okuzaalira Kristo abaana. Naye naawe nkusabira, tebunnayita bwe nnyonyweza obulamu bwo, obulamu bwo obw'omwoyo bunaazimbibwa, obulamu bwo obw'omwoyo bunaanywezebwa, obulamu obw'omwoyo bwe bunaakula oluvannyuma lw'okunywezebwa ekigambo kya Katonda, ojja kumubalira ebibala. Olwo kiri kye yagamba nti muzaale nga mwale. Ojja kwaza ekkanisa. Ekkanisa ya Kristo ejja kukula, ekkanisa ya Kristo ejja kunywezebwa.
abantu bangi bajja kweteekateeka olw'okudda kwa Mukama waffe. Ekiseera kye tulimu mukwano gwange naye muganda wange andaba, kyakunyweza bulamu bwaffe, kyakuzimba nkolagana yaffe ne Katonda. Omaze okunyweza enkolaganayo ne Katondawo? Omaze okuzimba obulamu bw'omwoyo? Omaze okweteekateeka olw'okudda kwe omulundi ogwokubiri? Kubanga yajja ngajja agaye nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera eky'omusango kituuse. Mu musinzo yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Obulamu bwo bumusinza, obulamu bwo bumugulumiza, obulamu bwo bwebaza Katonda, obulamu bwo bubalira Kristo ebibala. Again, tiina ssanyu n'ensanyukira okufa kw'omubi, nayagala bonna beenenye. Kristo akulinzeeko, akuyita onyweze obulamu bwo, akuyita oteeketeeke obulamu bwo, akuyita ozimbe enkolagana naye, akuyita oddeyo mu kifaananyi kye yakutonderamu, okumanya kyakusuubiramu, kyansuubiramu, ansuubira kumubalira bibala. Bw'akebera mu bulamu bwange, bw'akebera mu bulamu bwo, nikuliko ebibala. Tojjukira Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali atambula n'asisinkana omuti guli, bwe yasuubira okubaako ebibala naye n'atabisangako. Bw'atabisangako omuti n'agukola atya? Yagukolimira. Mukama asaba akusaleme kukolimira. Mukama aleme kunkolimira. Bw'antunulako alabe ebibala mu nze. Kisoboka. Aga leero bw'olya eddoboozi lye tokanyanyaza mutima gwo, osobola okudda gy'ali. Agambye nti nyimirira ku luggi neeyanjula. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi n'aggulawo n'ayingira gy'ali n'aliira wamu naye nange. Mukama ayagala okulya naawe. Oyinza okumuganya? Wonna w'oli nsaba onneegatteko. Tusabe Katonda atusaasire, atuyambe, atukuze, atuzze bujja. Ekigambo kye kifuuke kimu ku bulamu bwaffe. Okuyita mu kyo tubale ebibala eby'okubaawo okutuusa enkomerero. Katusabe. Mukwano gwaffe omwagalwa, Katonda ataggwaawo, Katonda obuyinza, Katonda ow'okwagala, gwe yagala ensi n'okwagala okutagereka n'okkiriza okuwaayo obulamu bwo offe ffe aboonoonya abatasaanira tuke tubeere n'obulamu. Nga bwe twegatta naawe tusuubira okukula, era bwe tukula tusuubira okubalira ebibala. Taata nsaasira, saasira muganda wange, saasira mwannyinaze. Bwe tubanga tetubaze bibala, omukisa guno gw'otuwa Dokita mu meeting olw'enneggwerako, tubeere obulamu bwaffe nga bukuze, nga tusobola okubalira ebibala eby'okubaawo. Omukisa gwo Katonda Kitaffe, Omwana Omutukuvu, era naffe gulemu tuvaako na bulijjo. Yongera okubeera naffe n'ebyokuyiga ebisigale bya meeting eno. Wa Yesu Kristo Mukama.